Yes, bantu bange mbalamusizaako nnyo Waswa Benon ge mannya gange YouTube channel eyitibwa Wakiso Media Uganda. Real estate media related issues z'ensonga z'ogenda ofuna ku channel yaffe ne Wakiso Media Uganda. Twemundi ogusooka subscribinga, likinga, sharinga. Olunaku lwendi wano Nansana Bujuuko. Nansana Bujuuko wendi olunaku olwaleero ndeese ennyumba ey'amaka eyo gy'olengera. Ya bisenge bina ebisulwamu, ennyumba erabika bulungi, eri mu neighborhood, eri gated. Neighborhood ya wano yonna yonna bikomera wano Nansana Bujuuko. Ennyumba ey'amaka eyo nannyini wayagala ssente era agira mu bukadde 350. Agira mu bukadde 350 ya kyapa era kisoma ye kennyini nnyini atunda wali mulamu aŋŋambye mulongo. Nyumba jangu ogirange tulabike nga tufuna omuntu ayinza otuwa akasente. Tuli Nansana Bujuuko olunaku olwaleero ennyumba yaffe eno weeri. Bisenge bina ebisulwamu ate ng'erinako boys quarters emanju. Single room ziri 3 nga bw'ogenda okulaba mu vidiyo eno. Njagala vidiyo giwa akadde muntu wange tulambule ennyumba eno ffenna osobola okuba nga olaba ki kyentegeeza. Obukadde bwa Uganda 350 bwalamula. Neighborhood masavu meerere. Ennyumba eri mu Kigagga zone neighborhood ogirengera Bategula. Ate nkugambye nti neighborhood yonna eri gated ya bikomera. Jangu kuguza ennyumba eno ku bukadde bwa Uganda 350 ate nga nannyini tomanya singa onajja ku ground ayinza okuga nti aliwo nannyini aba aliwo ayagala jja tule ku mmeeza tulabike nga twogeramu tulabe meka z'otuwa tuzikwata gwe kyolina okuba nga okola jangu osooka okole ki olambule oba nkulambuze. Ennyumba erabika bulungi nga bw'olengera Nansana Bujuuko. Ennyumba weeri, nnyumba ya kyapa. It is a titled residential house here in Nansana Bujuuko. That is the neighborhood. This house is titled, it is on sale 350 million Ugandan shillings. It has got 4 bedrooms, self-contained. It is newly constructed here in Nansana Bujuuko. It has got land title readily available. Come with your 350 million Ugandan shillings. You are to buy this beautiful residential house here in Nansana Bujuuko. Everything on it, it is perfect. 350 million Ugandan shillings. You are going to own this beautiful residential house. It has got 4 bedrooms and 3 single rooms, boys quarters behind, as we are going to see in this video. We are in Nansana Bujuuko. Just note that we are in Nansana Bujuuko. This mansion, it is on sale 350 million Ugandan shillings. If you get interested in it, kindly inbox me on my number. It is there on the screen, or call me directly and we talk more about this beautiful mansion which is on sale at 350 million Ugandan shillings here in Nansana Bujuuko. It has got 4 bedrooms, big one and self-contained, plus 3 single rooms, boys quarters behind, as you're gonna see in this video. Bane nyumba eri wano Nansana Bujuuko. Twagala ssente, nange kama kwogera njagala ssente, nannyini naye ayagala ssente. Nabagambye ettaamu yakuyita kafiizi tukanoonya obudde bukyali. Kafiizi tukanoonya obudde bukyali. Bwe mungulako nange nfuna ssente, nannyini afuna ssente. Kakati eno ye master bedroom gyenimu. This is the master bedroom. It's a very big room. Very big room, self-contained. As you can see, very beautiful and big. This is the master bedroom. As you can see, my dear customer, this is the master bedroom. Those are the wardrobes where your clothes are going to be kept. As you can see, the room is very big. As you can see, even a master bedroom, master bedroom
y'ennyumba ya Ferwell Nansana Bujuuko obukadde 350 nannyini bw'ayagala jawuze nkulambuzeeko ebisigadde nja mukusinkanya. That's the toilet for our master bedroom. It is the toilets, very big and mirror. As you can see me, I have already tested about the mirror. It's very good and nice. Tuli Nansana Bujuuko bannaayi, twagala ssente obukadde 350. Nnyumba eno yakyapa etudde ku pooti ya 5 ku 10. Olwo lukuubo ekyo kisenge nga bw'olengera kisobola okubeera eky'abaana, ne wano tulinawo ekisenge nga bw'olengera. Nabagamba ennyumba ya bisenge 4 ebisulwamu. Nnyumba erabika bulungi ate ng'eri mu neighborhood, eri gated community nga gy'oyinza okulaba. Kati general toilet yaffe, that's the general toilets for the 3 bedrooms. As you can see, the house looks nice. This residential looks nice. It is a newly constructed here in Nansana Bujuuko. If you get interested in buying it, kindly inbox me on my number. It is there on the screen, or call me directly. I receive calls 24/7. I'm ever active on WhatsApp 24/7. You can inbox me on WhatsApp or call me directly. The house is here in Nansana Bujuuko. This is the behind part of it. It has got 3 single rooms behind. As you can see, we are still doing what it takes to finish them. As you can see, those field rooms, we are going to paint them. We are going to finish them for you. You are going to buy this beautiful mansion when everything is complete. You are to buy this beautiful mansion at 350 million Ugandan shillings with the land title here in Nansana Bujuuko. It has got a bigger space behind, as you can see. But twetaaga ssente obukadde 350 nannyini bw'ayagala obukadde 350. Single room ziri 3 mmanju, tukyazikolako kulabika nga ziggwa. Oyite millions 350. Tukuwe ekyapa amaka gano olabike ng'okola otya, ogatwala nga bw'olengera.